Abagala abalungi mugamba mutaka nsubire buli omu gyali ali bulungi. Senga nannyini birungo olwaleero tuzze kusoma ku bibala era tugenda kubanga tubaleeterayo ekibala kimu kimu wano ku channel yaffe. Muleme kubeera nabyo nga mubirya naye nga temumanyi mugaso gwabyo ate ng'oluusi gwe bambi tobirya olw'okuba tomanyi mugaso gwabyo. Naye w'otegeera ekintu kyekikola naawe ofuna amaanyi agakirya. Kati olwaleero tuleese zino grapes, zino tuziyita grapes. Kigambo kya luzungu, mu Luganda simanyi. Sobola okunnyambako onogaba mu Luganda oba baziyita batya nange simanyi. Naye nga baziyita grapes. Grapes abasinga muziraba ku makubo, abaana batera ozitunda mu jaamu awo nga bagenda batambula bazitunda. Bakyala bano abatuula ku makubo batera ozitunda ne mu supermarkets gye ziri. Naye abasinga muziyitako lwa nsonga temumanyi mugaso gwazo. Kati olwaleero njagala nkunnyonnyole grapes ekola ki, etuyamba mu mubiri, kiki kyetuyamba mu mubiri. Grapes etuwa vitamin kinaki. Olwaleero njagala mbikunnyonnyole. Kabala kalungi w'okatunulira kawooma ate okufaako obufi. Naye tekakomye kuwooma wabula ate kalina omugaso. Grapes mu abakyala abanene grapes eyamba okusala weight. Singa oba ogikozesa grapes ekuyambira ddala okuluzinga weight eyo. Grapes eyambako ku muntu ng'ayina high blood pressure. N'okozesa grapes eno n'ozikuba bulungi nnyo, n'ozikuba mu ka juice ebikopo byo 2 nga juice eyo wa grapes. Omuntu ayina high blood pressure osobola okunywa juice wa grapes oba n'olyalyako eyamba high blood pressure eyo kola ki okubeera ng'ekka. Grapes zino zolaba, grapes eziyiza endwadde nnyingi ezitulumba mu mibiri gyaffe. So grapes kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo mu mubiri okusingira ddala omutima. Eyamba okuddusa obulungi omusaayi mu mutima. Grapes eno etuwa vitamin C ne E. Gwe abimanyi osobola okubeera nga okitegeera kyenkugamba. So grapes eyina side effects zaayo bw'ogikozesa ennyo. Mwena mukimanyi too much of anything is always bad. Kati grapes eno kasita ogiyitiriza ennyo ereeta gas singa obeera ogigattidde mu mata. Bw'ogikuba n'ogimixinga mu mata ku ssaawa eyo y'emu n'obinywa kijja kuviirako okufuna gaasi mu lubuto, okubeera nga ofuuwafuuwa, okubeera nga ogenda emanju luguugu olubuto lukuzimbye ng'ogimixinze. So si kirungi gimixinga grapes yo nga yo yeeyimirira, ate si kirungi giyitiriza mu mubiri kubanga omuzungu atugamba nti kirungi nnyo okubeera nti no grapes eno oginywera mu juice n'obwekupo byo 2 n'obinywa olunaku kiwedde, ate not every day. So naawe ogeraageranya n'olaba ng'omuntu nti sikiyitiriza nnyo, oyinza okuŋŋamba wenjitandika ogirya binkolera ddi. Nedda mukwano, kino kibala ekikkolera ekintu nga tomanyi na kumanya nti oba waliwo omulimu ogugenda mu maaso, wabula ogenda okulaba ng'eyali omunene otoniye nga bakubuuza okozesezza ki nga tomanyi na kumanya. Kumba ate grapes z'obadde olya ze zikuleetedde okubeera nga osala weight. Grapes eboostinga immunity. Kati munnange bw'oziraba mu jaamu bwa bbeeyimu, naye bw'oba ozirabye mu jaamu, bw'oziraba ku kkubo bw'ogendako mu supermarket, kibala tokibuusa maaso. Grapes kibala kya mugaso nnyo eri emibiri gyaffe. Senga Mabirizi, senga nannyini birungo, buli kibala ky'olaba nkugambye nti kiyina omugaso gwakyo era nkusaba okyettanire oba kibuulirizeeko nnyo oba obeere nga ogoberera Mabirizi herbal product. Tujja kuba nga tukutuusaako buli kibala ng'era bwe tukola eddagala nga tulijja mu muddo gwaffe ogwa wano gwe gw'olima n'okasuka, ffe ne tugukwata ne tuguggyamu eddagala ly'osobola okunywa n'owona. N'ebibala bino eno bwe tutyo ate bwe tukoze. Pozi kyembadde nirabidde grapes enyiriza skin. Kimanye nti nno bw'okozesa chemicals eziziba mu bibala
nga otereza skin yo eterera ddala bulungi. So grapes kyekimu ku bibala ebireetera omuntu okulabika obulungi. Obeera erefe skin yo ng'erina oil kwegamba ng'olabika bulungi ate ng'oli ku nakyoyo nga si byagamba nti ono akoze eki agudde mu kizigo. Senga nannyini birungo tuli Mulago 2 nga ku kyaki ya Kakande we tusangibwa 0701 0704 73 74 14 773 36 91 51. Gwe wenna eyeetaaze obujjanjabi okuva mu Mabirizi herbal product WEBILI mukwano. Abakyala ekisenge tukitereeza ddala. Bwe kyoba omanya wano ffe twakenguka kye bayita ekisenge. Saako nammwe abaami abali eyo bamikwano ffe tusumulira ddala amaka. Tukomyawo essanyu ly'amaka. Gw'abadde anakuwadde mukwano essanyu ne likola ki ne likomawo. Awo nno kwe tutera n'ebyogo eby'emikisa n'okweggyako ebisiraani. Mubeere bulungi, mweraba.